nze gwe mulaba ntuusaako obuvune bw'amaanyi nnyo eby'enkovu mu kifuba bankuba omumwa ne baguyuza nina ebyuma mu kamwa bisawa yaleero nkyali ku ddagala okulamuze baganda bange gwebalenyumwebalidala kutubeererawo abakyala tetusobola kusituka ne tugenda ku kitongole ekyo eky'eddembe ly'obuntu bawumanya empi baffe temutusobola kutuyamba ne tusituka tetusobola kugenda ne tubalako obutali bumativu bwaffe tugenda kuziika paka ddi pulezidenti tunjagala mumanye nti temugenda tumala mu maanyi nedda Lubongo yasomye amanya ga bonna be musse bonna be mutulugunyiza twali tuwaniseeko lwaki mulowooza tugenda kuwanika kati twali tupoyeeko lwaki mulowooza tugenda kupowa kati tetugenda kulekeraawo ate buli gwe mutta ng'abantu abalala 10 batwegattako kuba nabo bamamaze okulaba tibali mu bulabe buli gwe musiba nga balala bangi batwegattako. DPTV Uganda, Dawn People Television. Mu ebintu bibiri mwabaddemu essanyu mwabaddemu n'ennaku. Olunaku olwajjo NUP lwe yanominatinze Robert Kyagulanyi Ssentamu era babaddeyo ku Electoral Commission nteekateeka ngenda kubeera nga ngikuyitiramu. Wabula mu kiseera kyekimu wabaddewo okukulukusa kw'amaziga, ebigambo ebikuttulula amaziga nga Katambala kalina sigala nga kabisi. We batuusizza omubiri gwa Marinos ku kitebe, ebigambo tebyabadde birungi, ebigambo byakaaye, amaziga gakulukuse, nabyo tugenda beera nga tubitunuulira, tugenda kutemaatemeramu. Oba oliawo ebyo by'otaasobodde kubeera nga wekkaanya, leka tubikuwe osobola obeera ng'obitegeera. Jeno Muhoozi ali mu katu oluvannyuma lwa munywanyi we eggwanga erya America omuteekako buli wendi nkunoonya gwa kutunda njaga oba oliawo n'okukusa emmundu. Twagikuwaako eno emboozi wabula eyongedde okusajjuka. Jeno Muhoozi yamwegaanye oluvannyuma lwa America okwongera okubeera ng'epressinga epeesa eri mu kutula. Tugenda bitunuulira olunaku olwaleero. Zikiriza tukole bwe tuti nkomewo. Okimanyi nti okwagala bugagga gwe tokimanyangako nti omuntu okubeera n'abantu bugagga naye gwe Mungu okuwa abantu okwagala kya bugagga. Omanyi mwagala nnyo ebifaananyi ebyawano byolabako ebyokungulu otegeere nti waayo okwagala bugagga. Ono pulezidenti wa NUP yagamba abantu kuleeta ssente za kampeyini, baleeta obuwumbi bumeka? Naye ani ayinza okuzisaba ne bazimuwa? Wajadaka ila mfaagana, twakusanga ng'oli mugagga oli mwavu ne tukugaggawaza. Tunuulira okwagala okwo. Olwana ayimirira awantu ayimiridde bweyogero bakyeka abantu ne bakuŋŋaana nga be yayise, naye ng'ate waliwo abakuŋŋaanya amala kubawa ssente. Wajadaka ila mfaagana, ne tukusanga ng'oli mwavu ne tukugagga. Okwagala tukuyita kwa muzannyo, abantu okwagala.
mpanirizaako bassebo ne bannyabo omukutu oli kugwa DPTV Uganda yenze Sajjime webale nnyo webalire ddala asobodde okubeera ng'otweyungako wonna woolabidde vidiyo eno gituwe like njagala kubeebaza abali emitala w'amayanja abali wano ewaka mwebale nnyo mwebalire ddala buterevu vidiyo gituwere like eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga katutandike n'ebigambo bino ampuliriza era ndaba yonna gy'osinziira abantu boolaba mu NUP oba ku opposition naddala abo abaddala situgamba buli nnyenje oba buli kiyenje ekiri ku opposition wabula abo abali ku mulamwa abaagala Uganda ekyuke ebibakubye emiggo ebibasazaamu ennimi ebibaweesa obutwa ebyo ebibajjisa mu bulamu babeera batakabanira ggwe awulira nga tebikwatako ofune obulamu obulungi ojja kugamba nti tebikwatako deka tulabe akatambi kano ombuulire gwe bitakwatako tolwala abaffe oba oli kyuma tuwe katambi ako mulaba eddwaliro ly'e Kawempe kye likola omuntu afa omulaba omuwala ono twamuleese mu ddwaliro kumujjanjaba naye alaajana olw'abasawo abataliiwo abasawo tumututte abasawo baagala kukuba bafumba n'amazzi agookya bayire abazze okulabirira abalwadde baabwe waneeno ndowooza mulaba eddwaliro kkalu lyonna muliraba mulaba bafande tebabirinako tebasobola wadde oyamba ono omuwala ndowooza mubiraba abantu mubalaba bonna mu ddwaliro kkalu budde bwakira abasawo tebaliimu ninga abasawo babawa ssente bajjanjaba abalwadde tebalinamu ndowooza mulaba omuwala alaajana naye tasobola omukwatako ago ge malwaliro kikoze bulungi ne tufuna akatambi ako mbadde nga nzija mbabuulira ku ddwaliro lino ery'e Kawempe engeri gye liyisaamu abantu naliyo ne mukwano gwange Mukama yatusaasira nti twayinamu kasente ne natunuulira okwaziirana kw'abannakazadde b'eggwanga natunuulira emiranga egyali mu ddwaliro ne ntunuulira abakazi mwe abaazaalako mumanyi kye kitegeeza ng'olubuto lukusimbye ng'abasawo tebeefiirayo tebibakwatako ne Kawempe erinayo n'ekifo bye bagamba nti lya munnayuganda kujjanjabirwamu ekifo eyo waggulu asasula ayina emitwalo 5 abeera mu VIP ge gamalwaliro ag'obwerere ng'eno wansi ku level 1 level 2 eno wabeera mu kufa kwerere ebyaddala abakazi babeera awo n'otunula ng'abasawo bali mu ddembe lyabwe naddala obudde obw'ekiro bino bituuka mu malwaliro gonna mu ggwanga si Kawempe yokka amalwaliro ga gavumenti naliko ekiruddu ndowooza nga mu 2017 awo mbutuufu ng'abasawo bali ku zi WhatsApp ng'abantu bali mu kufa kakati tebikwatako era ogamba abaana abo abali mu kulwanirira eggwanga liveemu ebinnya eggwanga lifune eddagala mu malwaliro tufune amalwaliro amalungi ogamba mbu ki ekibatwala mu byobufuzi tofaayo oyina sente zo weeyagale olunaku anti lugenda keera obuuze omugaso gwazo gwe kyogamba Sudiru Lupaleri yazamubula okutaasa mutabani we oba olowooza Francis Babu Captain zamubula okutaasa owuwe
golowooza General Katumba wamala sente zabula tebikwatako tofaayo tujja kulinda ng'okuba enduulu ng'owuwo yakirimu pitiddeyo obuyitizi nabe tusobole okubeera nga tubimanya nzikiriza twolekere olunaku lwabadde lwajjo ennaku z'omwezi 18 bwe zaabadde ekibiina ki NUP nga kikulembeddwamu Secretary General Leader of Opposition Benjamin Katana kosa ne Vice President in charge of Northern Uganda Dr. Rina Zedriga n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu NUP bakutte kuba ne boolekera ekitebe kya Electoral Commission bwe batyo ne bateekayo empapula ez'omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Officially olunaku olwajjo Bobi Wine yanominatingiddwa yaweereddwa empapula okutandika ku process. Katono nnyo tulabe ku byabaddewo then nzije nkubuulire. Batubuuza nti NUP mukimadi form empapula za presidential candidate wamwe tutuno tuze olunaku olwaleero. Twagala okwebaza bannaffe aba Electoral Commission batwaniriza bulungi empapula tebazituwa era tubasaba nti mu kalulu ke tugendamu nga diifuli bwabeera babeere badiifuli abatalina ludda lwe bagwako. Diifuli bw'olabanga omuzannyo omu bamutemye buli oba bamutakulinza obubi ofuwa firimbi ng'ogamba nedda ku ekyokoze kikyamu. So yes, tumanyi nti aba Electoral Commission abakakiiko si be baduumira amagye naki naye bw'olaba ab'amagye n'abala security nga bakola effujjo ku bantu b'obuvunaanyizibwako fuwa firimbi ogambe nedda kino kikyamu kino nedda kikirizibwa. Kitusuubira mu bannaffe aba Electoral Commission katusuubire kikijja okubeerawo. Akalulu tekabeera ka lunaku olwo lwennyini lwe tukasuula. Ebeera process era neeno eri part of process eyo. Katusuubire nti bannaffe mukwata mundu abamagye jati n'abalala okusookera ddala tebasumbwa abantu baffe abagenda okujja eyo okunoonya emikono bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ate ne campaigns bwe zinaaba zitandise katusuubire tebagezeeko kutulemesa nga bwe twabiraba mu kalulu akawedde. Abantu battibwa, abangi ne basibibwa, abangi ne bafuna ebisago. Katusuubire nti mujja kuleka bannayuganda basalewo kubanga bannaffe bali bamugezaako okulwanako bagamba nti b'amaanyi mu bantu. Kale abantu basalewo ani ow'amaanyi. Katusuubire nti wajja kubeerawo fujjo likolebwa akalulu kabeere ka mirembe bannayuganda basalewo ani gwe baagala abakiikirira abakulembere. N'ekirala tusaba bannayuganda twetabe mu nteekateeka zino. Tubasaba mutuwe emikono niye n'akaseera ku kulonda kalulu katuuka banne muveeyo mulonde. Tuveeyo tulonde bw'osigala ewaka n'ogamba nti nze timikwata kuba akalulu kange kalina mugaso munnange oba tolonze oba olonze mu ngeri emu oba endala abalala bakulondera. Tusaba bannayuganda yonna gye tuli tuveeyo tulonde tutabe mu process eyo. Ffe nga bwe tugamba nti kanoonye kalonde kakuume kabanje tojja kabanja nga tewakalonda. So tusaba ffenna tuveeyo twetabe nteekateeka we bwazibidde olunaku olwajjo ng'abantu 175 be baakajjayo empapula. Guno gwe muwendo ogukyasinze mu byafaayo by'obufuzi bya Uganda okubeera n'abantu abeegwanyiza entebe ennene. Guno gwe muwendo ogukyasinze. Nkugambye bwazibidde olunaku lw'ejjo ng'ennaku z'omwezi 18 twabadde n'abalaze era ne bajjayo empapula 175. Kakati ku 175 Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze okubeera ng'akakasa eddima erizzeeko kwegenda okubeera ng'anoonya emikono egiwerera ddala 980
awo 980 emikono oba signatures 980 zagenda kati okunoonya bwa agenda kubeera nga zinoonya mu district eziwereya ddala 908. Yes, oliwaddemba okunoonya mu district 10 naye electoral commission yegamba oteekeddwa okufuna emikono egyo at least mu district 908. oliwaddemba ogijja mu district 12 naye yegamba at least olina okubeera nga oyingidde district nga 89. lwe lugendo Bobi Wine lwayolekedde mu kiseera kino gyatuuka nga asaba emikono mugimuwe naddala abaagala enkyukakyuka ate mugimuwe mu bungi ne bwe mumuwa emikono 3,000. Lwaki 3,000? ku guli omulundi gavumenti yasalako ekitebe kya NUP emikono egyaliwo n'egitwala nga baagala obbalemesa okwesimbawo, naye mu bwangu waliwo abaaliwo ne babawo emikono era ne yeesimbawo. ne ku guno omulundi gwe tofaayo bagiri emeka ne bwe mubawo emikono 1,000 aboleka bafune we bateeka. abakulu we baagala okulumba ekitebe batwaleko gye batutte, teri kaayana, wabeewo n'emirala tugende bugenzi tuwandiise omwagalwa w'abangi. mu ngeri emu eyo yenteekateeka eyabaddewo olunaku olwajjo gye njagadde okubeera nga mbategeeza. Twafunyeewo omwogezi omulala yabadde engini abalimu ezo yabadde SG batuwe katambi ka SG. Sanyufu nti newankubadde ffe nga NUP bwe mukimanyi tuli mukungubaga olwamu naffe Marinos gwe tugenda kuba tusabira akawungezi ka leero, naye era tuli basanyufu nti protest vote ekitandise olunaku olwaleero nga tunona empapula zino zetugenda okukozesa okufuna signatures mu ggwanga lyonna okusobola okunominatinga president waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Signatures zino ze basabye ffe nga NUP tusobola n'okufuna emirundi nga 10 kubanga buli omu abadde yeesunga abaagala tubaleetere forms zino era tujja balaga. Abamu tugenda zireeta olwatunga ensi eraba, awalala tugenda kukozesa Robert of Style okulaba nga forms zino zibatuukako kubanga tumanyi zonna singa tuzireeta bwe tutyo bayinza okukola kye bakola luli baraidinga oba ne kubalumbagana ekitebe kyaffe ne bazitwala ze twali tukungaanyiza ne batwala ssente engoye ze basangayo za NUP n'ebirala byonna era katusuubire ab'ebyokwerinda si enteekateeka gye balina era okuddamu okubba siginicha z'abantu baffe ze bajja kubanga batuwadde. So buli omu olaba siginicha form zino nga zikutuukako signinga as long as olabawo erinnya waggulu Kyagulanyi Ssentamu Robert ne National Unity Platform. So tusimbudde protest vote etandikira wano oba akalulu k'okwekalakaasa nga bwe tuze tubagamba si ka kinyumo wabula twagala kukyusa ensi yaffe tusobole okuleetawo Uganda empya kati bwe mulamwa gwe tuliko bwe tugenda nako okulonda okwa bonna. Webale nnyo. Okay, ye SG Lubongoya akunnyonnyodde ebisingawo tetugenda kubeera nga tubiddamu. Kye kiseera mweteeketeeke tugenda mu kalulu. Waliwo point ekoleddwa nti mujje mulonde, togamba nti nze sijja kulonda. Londo ogambe baatubbanga n'akakomo ekali. Ekyokubiri kino njagala kibawa. Lwaki luli NUP yasobola okubeera nga ekuba baminisita ba Mwami Museveni bonna n'ebakuba n'ebajja mu bifo? Akalulu kaasukka obungi. Bwe kaabooga Mwami Museveni ne kamusukkako n'agamba owaaye mwe baminisita nja basanga amadda kansooke ntaasa akange. Ekituufu kiri nti baali bamukubye era baamukuba naye yakkiriza bano bagwe ataase akake. Kyamuleetera n'okubeera nga mu kibuga ebizimbe ebiwanvu
babigobako abantu waggulu gye bisemba ne bateekayo basinayipa ne balyoka basindika amagye mu byalo gye bamanyi nti kamera si nnyingi nnyo gamuyambeko okubba ataase obuwanguzi obwali bugenze. Ku guno mulundi nkunga abantu muveeyo mulonde. Kyannaku nti kati tuyina ebikere bingi ebyesowoddeyo, but of course bwe tuba twogera ku nsonga zino omanya bazze kukola ki. Kati gwa akalulu ku kawe value kateeka eri Kyagulanyi Ssentamu, tokkiriza kateeka mu bikere ebizze ebingi nga tebiina makulu. Si bigambo byange. Katusooke tufune ingini abalimu ezo eyawadde protest vote, eyawadde akalulu akajja omukisa. Katufune essaala ye. Abantu bakaaba leero tuleese omuntu omulungi nga tumanyi bulungi nnyo nti akalulu agenda kawangula kuba Bible era Proverbs 18 egamba nti akalulu kekawula ab'amaanyi abeesimbyewo. Gwe tuleese w'amaanyi awo ne mutulinde Katonda b'omukisa. Katusabe kitaffe taata omulungi nannyini ggulu tuleeta pulezidenti waffe mu ngalo zo leero tupiikinze empapula era tumanyi bulungi nnyo nti Katonda waffe ogenda ziteekako amaanyi go. Tukusaba Mukama Katonda waffe bawe tuzikimye era tufune obuwanguzi. Twagala Uganda egenda okubeera y'Abannayuganda. Uganda egenda okubeeramu enguudo enkole. Uganda egenda okubeeramu abasawo malwaliro, eddagala mu malwaliro, amasomero gabeeremu abasomesa era n'ebizimbe bizimbibwe. Kitange twagala Uganda wagenda okubeera human rights. Taata Mukama Katonda nga mulungi nannyini. Twagala Uganda egenda okubeera ne rule of law. Tukwebaza kubanga ekyo genda kikola ng'oyita mu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamemba ba palamenti bonna abagenda okulondebwa kubanga ffe tugenda okusinza munnaabwe. Ekitiibwa n'ettendo bikuddire mu Kristo Yesu. Amiin. Yonno ye mulodi addako yingiri abalimu ezo. Omanye ekibuga bali mu Ggogola mwala Miss Kigundu naye mbadde ndaba Lord Mayor aliko. Lord Mayor komye ebintu bya politics omwerere. Emyaka gy'okulembeddeko ndowooza kye kiseera oddeko ebbali wajjewo yinginiya asobola okutegeera pulaani z'ekibuga nga bwe zitambula. Ekirungi ajja kubeera mu paalamenti ng'amateeka agayisa ate nga yinginiya mulamba. Weewaawo nina akantu ke nkugambye nti ebikere byesimbyewo. Kugambye Electoral Commission erina abantu 175. Gundi eyo si yange sinze nagikoze. Yakoleddwa Dr. James Paya. Nga bw'olengera ebikere byonna biibyo ebimu bizannyira ku ntebe birala biri luddawa nabyo byagala ntebe. Era Daily Monitor nejja netukola wano ekigambo netugamba at least 100 individuals have picked presidential nomination forms ahead of the 2026 general election. Nga bw'olengeraawo naye nga ebikere bye byetoolodde entebe. Ebikere bye byetoolodde entebe. Tetujja mmenya mannya g'abantu but weewaawo. Kale katuveeyo tweyongereyo mu bigambo ebirala. So fe ago ge mawulire amalungi agabaddewo olunaku olwajjo gwe wenna Munnayuganda. Katugenda ate mu bigambo ebitaabadde birungi. Essaawa zaabadde ziwera ssaawa 10 nga 38 35 omulambo gwa munnaffe Alexandria Marinos ne gutuuka ku kitebe kya NUP. Amaziga ne galyoka gabunaawo era bangi bayozezza ku mmunye. Bino byonna nga bigenda mu maaso, maama wa Marinos
yatuuse ebigambo ne bimuggwako mukazi wattu. Nziramu kibagamba teri muzadde ayagala kutunula mu ntaana ya mwana we. Ago ge mazima. Mama wa Marinos olunaku olwaleero agenda kutunula mu ntaana y'omwana we. Namutunuulidde ng'asitudde emikono asiibula omwana. Kyeyabadde ayitamu eyafiirwa ku mwana yekka yasobola okitegeera. Njagala okwebuuza ebibuuzo ebingi. Feesi z'abazadde ng'abo ezifaanana bwe zityo mu Uganda zirina kubeera mmeka? Tunuulira omukazi amaanyi ne gakuggwa. N'otunuulira maama w'omukazi w'omwana ne gakuggwa. Yalabirira omwana kakati n'abazzukulu obuvunaanyizibwa bwe bibegaabega, naye ng'omwana endwadde ezimusse si ye yazinoonya. Kyannaku era kikwasa nnaku okuwulira nti ate abakuumaddembe be tuyita abakuumaddembe, the so-called security officers, be baabituusa ku munnansi nga ogumu ku mulimu, in fact omulimu gwabwe so ogumu, is to keep law and order. Kwe kuuma emirembe, obutebenkevu, okuuma abantu n'ebintu byabwe. Marinos mugenzi. Nga tetunnatuukawo, waliwo omuvubuka gwe baakuba amasasi. Bannange NUP eno tusooke tulaba akatambi k'omuvubuka ono. Nze gwe mulaba ntuusaako obuvune bw'amaanyi nnyo, enenkovu mu kifuba, bankuba omumwa ne baguyiza, nina ebyuma mu kamwa, essaawa ya leero nkyali ku ddagala. Obulamu baganda bange mwebale nnyo mwebale eddala kutubeererawo. Kye mbasaba temugwa mu maanyi ate neeyongera okumya ebifaananyi by'omugenzi. Temugwa mu maanyi, tugenda kuyimirirawo paka bwe tunaatuuka ku buwanguzi. Rest in peace, our sister Marinos. Thank you so much. Ekibiina kya NUP gwe wenna abuuza wawe kisaasaanyiza ssente. Omuvubuka oyo simanyi oba mukyamujjukira. Kati ndi omu ku beewuunyiza nti bakyamujjanjaba. Abadde ne Marinos. Mujjukira omuvubuka eyali yavunda omumwa nga ayogera guleebera bwe guti. Gy'oyo omwana obulamu baabusaanyaawo. Waali ne kyenkana alinga gwe batta. NUP bwe wabeerayo olunaku olukulu osanga abaana b'abagenzi, abaana b'abasibe nga bali mu kuweebwa bintu eby'enjawulo. Bwe wabeera abaana nga badda ku masomero era n'osanga nga bali mu kuwa baana ebyetaagisa okudda omwana ku ssomero, nti balwana, batoba, bafaayo obutalekerera muntu yenna. Nina ebigambo byabadde bya Olivia Lutaaya bye nayagadde ennyo, nsaba tubiwulirizeeko. Abaana baabwe bali seefu, bakazi baabwe bali seefu, bazzukulu n'abazzukulu bonna bali seefu. Naye ffe abali sayidi eno munange twanyiiga. Naye buli w'oyagala okusituka ate bannaffe era be batukuba ne tugwa. Soogera nti ndi musanyufu. Story ya muganda wange 2022 nze nali mukomera we yakwatibwa. One day nagambako Besigye nti nze yali mukomera, nze nali seefu. Naye sigamba nti nange gye nali seefu atiisibwa mukomera nti nze nalina emirembe.
Kateri agenda kunkwata bankola nga bye bakola muganda wange. Kiruma era kyeyayitamu abamu mukiteebereza nze nkimanyi. Era obulumi bw'abadde alina mbumanyi. Abantu abasinga bamanyi okumbuza lwaki bw'oyambala nnyo empale. Subya leero abamu lwe musoose okundaba nga ndi mu kiteeteeyi. Kinyambala empale. Baganda bange biba mu mmotoka omusibivu ki. Ddala ng'oli mwana wa buwala okwatiddwa. Badde nsaba tukubyeko muganda waffe engalo ez'amaanyi. Okusituka n'avaayo n'ayogera ekyaliwo. Mukazi muzira nnyo kuba ffe abamu tetusobola kwogera. Twogerako ebimu ebisigadde ne tubibikka. Ne tufa n'obulumi kuba tukimanyi ne gye tuloopa. Tewali kye tugenda kufunayo okuggyako okuswazibwa. Ate ng'ekisinga okuluma mu mawofiisi gye tuloopa bakazi bannaffe be baliyo. Omukazi yenna omanyi kye kitegeeza. Ne woba musajja nga takwagala nakwatako mu kuba akafaananyi muganda waffe kye yayitamu. Baganda baffe bangi bazze bafa mu nfa eyo. Naye nga bavaayo ne beewaana. Ne tubulwako we tuloopa. Naye omusumba atubuuzizza tunyiiga ddi. Kuli ku bisenge kuliko baganda baffe bangi. Ababakolako ebibi tubamanyi. Naye tusirise. Nze nabadde ngambye okusitinga muganda wange. Yangamba tugenda tuusawa nga tugamba RIP our comrade. RIP our sister. Kigenda koma ddi. Tetusobola kuyimirira. Bakyala bannange. Tetusobola kuyimirira ne tugenda. Abasigadde ne batusanga. Abakyala. Siri musomi nnyo wa bitabo. Naye ku history omutono gwe nsomyeko. Abakyala. Muganda waffe Nabukenya Rita yafa. Yali motoka ya polisi eyamutomera. Ffenna twayambala ne tugenda ne tumuziika. Twasigalira nti omwaka kabi kugwako. Batugenda. Muganda waffe omulala. Uyo. Yatulugunyizibwa. Abamukwata mu ggwanga Uganda mwebali. Naye tewali afuddeyo. Obujulizi bwonna bwavaayo. Naye tetulina we tusobola kufuna ki? Abakyala abali wano bamaama. Muganda waffe alese abaana. Abakyala tetusobola kusituka. Ne tugenda ku kitongole ekyo eky'eddembe ly'obuntu. Bawunanye MP baffe. Temutusobola kutuyamba ne tusituka. Tetusobola kugenda. Ne tubalako obutali bumativu bwaffe. Tugenda kuziika paka ddi. Pulezidenti. Oh, maziga miranga na biwobe. Olivia Lutaya alina ekigambo kyayogedde nti mumanyi lwaki nyambala nnyo empale. Baganda baffe ebibeera mu drone eyo mu mmotoka eyo bibeera bingi. That means nti naye ye experiencing ekyo kye batuusa ku Marinos.
yandibanga naye yakwatibwa kubanga akugambye nti yebaza Marinos nti ye yalaga obuvumu obw'enjawulo abamu tusirika obwo obuvumu ne butulema kuba ne bwe tunaayogera obwenkanya tewali kituzeeyo ku bigambo bya Marinos amazima yarepingibwa ebiwundu ne biragibwa buli kimu ne kiragibwa akulira Uganda Human Rights Mariam Wangadya omukazi ensonga za Marinos zatuuka mu palamenti naye nga palamenti ekulirwa mukazi Anita Amongo Uganda Human Rights ekulirwa Mariam Wangadya bitongole binene bitongole binene mu ggwanga byonna birimu bakazi naye tebasobola kuyamba mukazi ebintu ebyo biruma ebyaddala amazima amatuufu gali nti biruma mutukkirize tugenda laba speech gye tusobodde okubeera nga tukutemeratemera okukuleeteramu ebyo ebyenkizo era still olunaku olwaleero tugenda kwongera okutema emboozi ya Marinos nga bw'ebadde oba bwe yabadde okugiramu ebyo ebyenkizo nga sibiri ku Marinos yekka wabula nga byeyongereyo n'okusukka ku kufa kwe tugenda bikutemera nzikiriza tusooke tukyameko wano n'otutegeere ebiriwo gye buvuddeko nakolera emboozi eya Honorable Katunji Michael Honorable Katunji Michael nfanfe owa General Muhoozi era nga agwa mu PLU gwolengera oyo eggwanga erya America dimwetaagira ki avunaanibwa okubeera nga akukusa emmundu n'okukukusa ebiragalalagala ebimanyiddwa nga Holaini bamuyita Holaini ndowooza enjaga eyo ey'empisa ekubwa mu misuwa omwami oyo eggwanga erya America we lyayongedde okubeera nga liteekako akazito obunkenke bwazze era General Muhoozi yavuddeyo ne yeewakana omukulu oyo njagala ojjukire nti General Muhoozi naye ali ku sanction eggwanga erya America lyamusanctioninga dda ku nsonga za kutyoboola ddembe lya buntu kulinnyirira ddembe ly'obuntu nga bamaze okubeera nga bamusanctioninga agezaako okwezza obujja n'okuzza emitima gy'abasajja Abamerika ate Katunji bino byeyakoze kakati Muhoozi agamba owaaye ndi mukulwa n'abasajja banzigyeko ekikoligo ate gwe oli mukola bino yamwegaanye nedde eggwanga erya America Katunji emmundu abadde azikusanga aziguza baani awonze naawe nekyategereka nti yali akolera ne bakatera abayaga abamu ku abo abasangibwa mu ggwanga erya Mexico eyo saidi zeeyo so akasatiro weekali awo mukulu Muhoozi alinga ayagala okuzimba enkolagana eddewo enkolagana ate ono agirinnyeemu olwedde waliwo okusika omuguwa yalumbako ambasada w'eggwanga erya America n'amugamba ave mu Uganda William Pope newankubadde ate taata oyo yamala ne yeetonda naga waaye munsonyiwe omwana oyo nange simanyi bulungi
So gwe wenna awuliriza bw'oba oyagala okusoma ku mboozi eyo genda ku kibanja ekya Google ojjuzeemu Michael Katungi Mperirwe wanted by America oba United States. Ojja beera ng'osoma emboozi eyo ogiggwe ennyarwe. Nzikiriza tuveeyo twolekere ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga situnnabagenda njagala kwebaza buli ssekinnoomu agenda mu maaso n'okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo, webalire ddala, tusiima ebitagambika, webale kutugoberera, naffe twewaayo okubeera nga tukuweereza. Nzikiriza tugende mu bigambo by'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Katwolekere. Njagala mumanye nti temugenda tumala mu maanyi. Nedda Lubongo yasomye amanya ga bonna be musse, bonna be mutulugunyiza, twali tuwaniseeko. Lwaki mulowooza tugenda kuwanika kati? Twali tupoyeeko, lwaki mulowooza tugenda kupowa kati? Tetugenda kulekeraawo, ate buli gwe mutta ng'abantu abalala 1000 batwegattako, kuba nabo bamaze okulaba tibali mu bulabe. Gwe musiba nga balala bangi batwegattako, kuba tetulina musango maaso ga Katonda, ate mwe mulina omusango. So tubategeeza bate mumwe ti tetugenda kulekeraawo, tetugenda kulekeraawo. Marinos bamukolako ebikolobero byonna yagaana okuwanika, atuuse kufa ng'agaanye okuwanika. Mwe mulowooza tuwadde lesoni ki? Yakuwanika oba yakulwana? So tetugenda kulekeraawo, tetugenda kuzikiza, tetugenda kupowa. Njagala okumaliriza nga neebaza famire ya Marinos. Okay. Kati wano we nnina obweraliikirivu n'obulumi mu mutima nti newankubadde nga abali ku ludda oluvuganya gavumenti balaba kyonna ekigenda mu maaso, balaba engeri gavumenti gyetirimbulamu abantu b'ekibiina kya NUP, bakyakulaga nti bali divided, buli lunaku bongera okubeera nga baawukana. Njagala okubuuza ebiruubirwa by'abano okukwata buyinza kujjako Museveni oba kulwanyisa NUP? Tusooke tukitunuulye mu ango y'okubeera nga baagala kukwata buyinza. 40 years mwami Museveni ng'akozesa enkola eya divide and rule, ng'abafuga buli omu ali wuwe, bateekemu ssente basaasaane gw'ofune ky'oyagala. Tulowoozeemu bano abantu bakolera mwami Museveni, ne watya nga ddala babadde tebakolera mwami Museveni ne bakeera ne beegatta. Nga bw'owulira divide and rule, baawule gw'ofuge, watya nga beegasse. Tugambe kino ekigambo tebakimanyi, basobola okwegatta? Nedda. Lwaki tebasobola kwegatta? Kubanga abamu baalya. Bagenda yimirira batya mu maaso gammwe mwe abalonzi, ofune amaanyi agatiikinga omuntu wano ebbali, oleke ekibiina ekikulaze courage nga n'abaana bali mu kubeera nga batirimbulwa. Gwali owuliddeko tiyagaasa ewampuuga? Ndya nabo. Ye abaffe bw'aba nga luwo omusaayi ogwayiika nga NRA ejja mu 1986, abaffe si kye kiseera mukobye omusaayi okuyiika. Eno ye fundamental change gye mwali mutugamba.
ey'obulamu kubeera nga bugenda abaffe ensi mugenda giteeka mu mbuto zammwe mugirye mu bwegere bwe muliba mugende nayo oba mugenda girekawo. Lwaki temutandika omusingi omulungi ogugenda okugasa abaana bammwe n'abaffe? So ndowooza akabonero k'okutta kaganya okumala, kubanga buli we mugamba okutta abantu beeyongera kujja mu byabufuzi. So njagala tugende mu mboozi eno era tuggalirewo ey'omukulembeze. Njagala kubeebaza buli gwe ntambudde naawe, weebale nnyo, weebalire ddala. Kikiseera nkulekera akatambi kano ke tutemyetemye obulungi. Yeza Sajjime mbadde ne Morgan ku kamera, Abe mu production, Abe ku mapeesa yabadde mu production, Morgan Keys 25 official, Kalidalu content creator, the world's finest. Kutegeeza nti yabadde ku kamera. Munzikirize mbalekera akatambi kano tusinkane mu video eddako. Oyo bamuyita Luzige Masudi y'omu ku bakaawonawo era abadde yawangala ne Marinos mu kampu e Kenya. Nga bwe ŋŋambye baganda bange nti nze ng'omuntu kino kye kimu ku biseera ebisinga okunkalubiriza, kubanga kinkalubiriza nnyo okutunga mu maaso g'abazadde oba ab'eŋŋanda za mikwano gyaffe abatulugunyiziddwa, ababa batemuddwa, oba ababa bafunye obuvune. Naddala mu mbeera eno toli asobola okutta muganda wo naye ate n'atandika okuyeeya tikoviiriddeko muganda wo okufa. Lwaki tozze n'obeerawo n'omekinga sure muganda wo tafa? Oba tebalina tebabulwa ngeri yakujooga nakuvoola nakudaala gye bakozesa okutukudaalira nga bamaze okutemula abantu baffe, ne batemula abantu bammwe ate be ne banenya mmwe nti mwe muvuddeko abantu bammwe okutemulwa. Basiba abantu bammwe ne bagamba Kyagulanyi asibisiza abantu bammwe, ne bajja ne bakuba abantu bammwe ne babatta nga temulina musango gwe mukoze. Naye ate ne bafuba nnyo okwombisinga public nti mwe mulina omusango. Maama ne famire ya Marinos njagala obeebaza munnange obutagutusalira. W'amazima amatuufu Marinos talina musango, maama naffe tulina musango. Marinos talina musango okusangibwa ng'azannya muziki w'omuntu gw'ayagala, kubanga tewali tteeka limugaanakola ekyo. Marinos talina musango kukkiririza mu kyakkiririzaamu oba kweyanira nsi esingako wano. Tena kye twagala. Naye baaba balina obuyinza balowooza tebasobola okukola buli kye baagala era ne bagenda maaso ne bakola buli kye baagala. Banaye tukuŋŋaanye wano nga tukungubagira muganda waffe omulala, si nti yafudde lufe ng'omuntu. Naye Marinos yawambibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022. Emyaka 3 gikunukiriza mwena. Marinos n'atulugunyizibwa. Marinos ne bamutuusaako ogw'obuliisa maanyi mu CMI, bamuwamba ne bamutwala mu CMI ku kitebe ky'amagye ne bamukwata. Abasajja abasirikale abali mu yunifoomu y'eggwanga eriko bendera ya Uganda n'akabonero k'eggwanga. Omwogezi w'amagye gwe bayita Kulaije n'avaayo n'atandika obibalaatiramu, era bw'abalaatira mu birala byonna. Marinos ne batandika omutiisatiisa. Ate Marinos okuvaayo yasiba mutima
okubayo okwogera ensonga eyo ng'omukulu waffe w'abakyala bw'abategeezeza ti abakyala bangi nnyo naddala be tuli nabo mu struggle babawamba abo be batwalira mu drone be batwala ne babawamba ne bamala ennaku nga tebalabika muwulidde olivia olutaya bw'abanyonyodde ebibeera mu motoka omu bakozesa abasajja bamenyi b'amateeka aboononefu abagwenyufu abaseeku abalwadde balina omusajja gwe batugambako gwe bayita Isa abeereyo mu CMI arepinga abakazi n'abasajja abakazi bangi nnyo abavuddeyo ne bategeeza nti bakwatiddwa abamu abadde n'omukisa abasawo ne babawo eddagala eribaziyiza okufuna siriimu era ne bawona bangi nnyo nga mumanyi abakyala bakumanya ekitiibwa kyabwe kibakalubiriza okwogera nti bankutte ne Marinos yakyogera naye n'abalezi bangi nnyo abakwatibwa badde mbategeeza nti nabadde Canada ennaku ntono eziise nabadde n'omuvubuka gwe bayita Alex Kayiwa Kalyowa bamurepinga bamulya ebisyaga mu CMI omuvubuka omulala omukubazira ali awo bamuyita munyarwanda wa Bobi naye bamurepinga mu CMI agasajja agaseekwago gakulayije abo beefula nti be bavumira ebisyaga ate nga be bagwenyufu abasingayo so ebyo byebakola ku bantu baffe era mu abali wano abasoma ebyafaayo n'abadde bagoberera gavumenti ya Museveni n'enkola y'abayekerabe kuba mu biseera bya NRA bakozesa repu oba okukwata abakazi n'abasajja ng'ekyokulwanyisa mu lutalo ng'ekyokulwanyisa okunafuya abantu n'okubatiisa completely nti oli alowooza okulwanyisa Museveni n'alowooza kuyinza omutuukako n'atya mwabakozesa internet nsaba mugende ku YouTube munoonye documentary oba akatambi kebakwata mu Northern Uganda kebayita a brilliant genocide mujja kulaba nga n'omu kwawo obujulizi mwaka katambi bamuyita Robert Mao olunaku lwaleero ly'omukubalya mu ngalo za Museveni ng'akunnyonnyola mu kamwake nti abasirikale ba Museveni bagendanga mu Northern Uganda n'Amacholiland ne barepinga abasajja ne basiyaga abasajja maaso g'abaana baabwe nga ekikolwa eky'okubanafuya n'okubamalamu amaanyi kati mwanyinaffe bamukwata ne bamutwala mu CMI ne bamurepinga era ne bamusiiga siriimu naye olw'okumunoonyanga n'okumulondoola yalina okudduka mu ggwanga ate bwe yatuuka e Nairobi kubanga ne Nairobi nabo baayalayo kati bakikola ng'ensi yaabwe mwalaba bwe bawamba Dr. Besigye kati olaba bawamba Dr. Besigye kati ate Marinos era alina okudduka n'agenda mu kampu y'abanoonyi b'obubudamu ekyo yalwalira ennyo era gye twamugye okujjogezaako omujjanjabe ekyenaku yasobodde kuwona be bantu be bamu twakyogeddeko era mujjukira mu kwekalakaasa okwanita amongo ng'abavubuka beekuŋŋaanyiza nga bagumira obuli bw'enguzi abasirikale abakwata abo abavubuka bangi nnyo batuusibwako ebikolobero naye abasiba emitima baali babiri abaavaayo ne boogera ebyabatuusiddwako ne baagalidde ebisiyaga mu poliisi embeera ebatadde ku bantu baffe wano mu Uganda ekisinga okuluma abasebo ne bannyabo gyebitongole birina okukuuma abantu ate ebikola ebikola ebyo kitongole ky'amagye n'ekitongole kya poliisi kyanaku nnyo nti n'ekitongole eky'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission ekikulemberwa omukyala Wangadya naye ate nakyo kikozesebwa kulinnyira ddembe naddala eri abakyala omukyala oyo omuwangalya yavaayo n'alengeza ebigambo bya Marinos nga Marinos yalina obujulizi bwonna n'abasawo bamukebera nga yakwatiddwa naye Wangadya agamba nti muzadde agamba nti mukyala yavaayo n'ajereka obuzibu bwatuuka kusisa wafuna muze mulaba ebikolobwa ebikolebwa
nenga parliament yaffe ekulemberwa omukazi tasobola kuvaayo n'olwanyira eddembe ly'abakyala era y'omu kubakozesebwa okubikirira byonna byonna ebikolobero ebiba bituuse ku bantu naddala abakyala. Mwalaba mukyala Nabbanja nga naye mukyala nga prime minister wa Museveni mu kifo ky'okulonda eddembe ly'abantu yavaayo n'akakasa ti bwe balina Kibalama era najerega ne mukyala Kibalama naye muzadde bangi nnyo bwe tubadde tusuubira nti ge maloboozi ge tunaawulira bino bye twogera twandibadde tubiwulira kuva mu bakulembeze ba ddiini naye abakulembeze b'eddiini bajja kuvaayo babagambe emmere bakakamu be bagenda kuvaayo kuvumirira kukwata bakazi nga babakwata be babakuuma ddembe. Omukubo yavaayo gye buvudde ng'abasirikale bazze ne bakuba abantu abatalina musango abatalina byakulwanyisa byonna naye n'agamba tuyikiriza abasirikale. Eyo embeera y'emu ku bonna amaloboozi gonna ge tulina ge tusuubira okwogera bakulembeze b'amadiini bakulembeze banono bakulembeze ba civil society. Buli we tuba tugenda mu kulonda waliwo gurupu y'abakyala gye bayita women situation room ejja netutuukirira olw'abakyala ne batukubiriza okukuuma eddembe, ne batukubiriza kubanja bwenkanya, ne bakubiriza bali balina byakulwanyisa kuuma ddembe nakulekerawo okutulugunya abantu. Bakyala niiza okuwulira eddoboozi lyabwe kibyogera omukyalo ono eyarepingibwa n'afuluma amawulire nga yarepingiddwa kaakati yasigibwa siriimu olunaku lwaleero yafudde. Tulinze okuwulira eddoboozi lyabwe ku nsonga eyo. N'abalala bangi ennaku zino Museveni gwe batwalanga Katonda kubanga ne muwala we gakyagamba naye mukulembeze w'abannaddiini. Naye njagala okwogera ebigambo bino basewo ne bannyabo naddala eri abantu bonna batandikira ku bakulembeze bannange mwenna. Olivia Lutaya yakyogeddeko wano era njagala okukanya n'ebigambo bye nti bano abantu ba bulijjo be bateeka mu ofiisi oyo Marinos yali talina we yeesidde wonna, naye abantu nga Marinos be basinga n'okusasula omuwendo omunene olwasitwago yaffe eno. Nandi basabye buli omuba mukola emirimu gye mukola mulowooze ku bantu bano naki kye bayitamu oba oliawo kijja balungamya nga mukola okusalawo kubanga kiba kyannaku nnyo okulaba ng'ate abamu kummwe nga bano be babateeka mu ofiisi okulaba ate nga mwekulubeesa n'abo ababanyigiriza n'abo ababatuusaako ebikolobero ebifaanana bwe biti. Njagala okuweereza obubaka mwenna aba comrades ba foot soldiers mwenna abaana be tuli nabo mu struggle naddala abantu ba bulijjo mwe ba foot soldiers bannaffe ba foot soldiers baffe mwe mukiikirira abantu ba bulijjo njagala obazaamu amaanyi. Bino bye batukola birimenti tunafuya naye omuntu ow'amaanyi si yakola bino bakawadi bwe bakola bino. Bano batiitiizi mukama waabwe mutiitiizi nabo batiitiizi. Ebyo bisajja bitiitiizi kuba tebisobola nagenda kuganza bakyala bina kukwata bukwasi. Bitiitiizi mubiri ne mu bwongo naye ate ne mukama waabwe ow'oku ntikko yasinga obutiitiizi. Ye Museveni bw'aba alowooza nti musajja waddala ate akompitinge ng'omusajja. Stand like a man, Museveni, stand like a man. You used to be your man. Be a man. Are you proud of this? Are you proud of this, Museveni? Oli proud okubeera nti bino byokola ensi? Golooza tugenda kukurespectinga, tetukurespectinga ate tetukutya na kutya. So njagala sinzire wano Museveni mu obubaka mugambe ne bwagenda kukola ki tetugenda kuva ku mulamwa.
tetugenda kulekera okumanyira nsi yaffe ate nga tujja kujjako ate nga gwe n'abantu bwe mujja kusasulira bino ebintu bye mukoze w'abannayuganda bino babifuna njagala okubasaba mwena please take record of everything that is happening. Bino ebintu byonna mubinootinge baganda bange, oba ndibeerawo oba siribeerawo, temulyangamu Marinos olukwe, temulyangamu olukwe, mumekinganga sure abasajja basasulya bino ebintu byonna mubinootinge, kuba ffe twasalawo musobola okutukola kyonna naye temugenda kutula mitima gyaffe, tekigenda kubeerawo, temusobola tumalawo kuba tukimanyi bino obubonero bwa gavumenti genda okugwa, si bubonero bwa gavumenti ekyali mubuyinza buno nedda. Basebo ne banyabo bino bye mulaba, buli gavumenti egudde mu byafaayo bw'eba eneetera okugwa bino byekola, bino tebikolebwa gavumenti etali muyinza nedda. So wabawo ekintu kyonna ekiba kibatiisa aleme kubeera namukadde Museveni. Wabawo ekintu kyonna ekibatiisa baleme kubeera bano abakozi b'ebikolobero, kubanga bonna tubamanyi, bonna mubamanyi, mumanyi n'abantu baabwe, mumanyi gye babeera, tebabeera ku mwezi Budamulira mweba Christopher Damulira, mweba Franka Mwesigwa, mweba birungi, ensi ebalaba era ku kiseera nga kituuse mulisasulira bino ebintu, oba mwe directly oba abantu bammwe mulibisasulira. Museveni njagala oyimagininga entolo mwalawo, Damulira njagala oyimagininga entolo mwannyoko. Kwekulaide oyina abaana bawala, oyina abannyoko, oyina ab'eŋŋanda zo. Njagala mumanye nti ensi ebalaba, ate temusobola tutta ffenna, ate nammwe muli bantu, ate bino ebikolobero nammwe bye byatuukako, nammwe mulumizibwa nga ffe, ate mwe muli bafaala mulumizibwa nannyo kuba temulina babu. Njagala mumanye nti mugenda tumalamu maanyi nedda. Lubongo yasomye amanya ga bonna be musse, bonna be mutulugunyiza, twali tuwaniseeko. Lwaki mulowooza tugenda kuwanika kati? Twali tukoyeeko, lwaki mulowooza tugenda kukowa kati? Tetugenda kulekeraawo, ate buli gwe mutta ng'abantu abalala 10 batwegattako, mwana w'amama g'okulaba abali kulabe musiba ngabala abangi batwegattako. Kuba tetulina musango maaso ga Katonda, ate mwe mulina omusango. So tubategeeza batemumwe nti tetugenda kulekeraawo, tetugenda kulekeraawo. Marinos bamukolako ebikolobero byonna, yagaana okuwanika, atuuse kufa ng'agaanye okuwanika. Mwemulo yakuwanika oba yakulwana. So tetugenda kulekeraawo, tetugenda kuzikiza, tetugenda kupowa. Njagala okumaliriza nga neebaza famire ya Marinos omulundi omulala. Mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala obutasalira musango olw'okuyimirira ku mazima. Mwebale nnyo obutasambajja mwana wamwe olw'okuyimirira ku mazima. Ffenna abantu baffe beeraliikirira, naye tukola kye tulina okukola ku lw'ensi yaffe. Wadde Marinos agenze ne mwe kyatulina, maama kyatulina, naffe tuli baana be, era bw'oba otwetaaze naffe tujja kubeerawo. Njagala okwebaza bakoligi mwenna, bakomrades mwenna, abakulembeze bannange. Njagala okwebaza Secretary General waffe mukubireeko mu ngalo omusajja. Google ensinga okutuma emirimu egikaluba naddala bannaffe bano be batulugunya, naye totegwangako webali nnyo, si bwe bali eddala.
njagala okwebaza department yaffe ya welfare mwebale nnyo kuyimirirangawo kuddukanga misinde nga wali wanyigiriziddwa nembeera naye mwebale nnyo mwebale dda njagala okwebaza mwenna aba comrades n'aba foot soldiers mwebale. Thank you for being each other's keeper. Thank you for being family. Njagala kusembayo nga neebaza bannaffe mu diaspora bangi nnyo mwetuma emirimu ne munoonya bannaffe bamasuudi bamarinosi bonna gye bali ne mubalabirira ne mubagumya. Mwebale nnyo mwebalire ddala mugalaga kunene nnyo nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala eri bannayuganda bonna. Njagala obakakasa nti tetugenda kupowa namwe njagala okubasaba temupowa. Njagala mmanye essuubi y'okwetaasa lirimu mmwe teririmu muntu yenna wabula lirimu mmwe ate nga musobola okukikola ate nga bwe twegatta wamu tugenda kukikola. Bakakasa tujja kulaba ku ddembe in our lifetime. Tujja kulaba ku abo abasajja nga bali mu kusasulya bino ebintu in our lifetime. Ono si watuzingane kulemeddwa bannakyemalira abasukka mu omu naye bonna baagenda. Olunaku lujja kuba lulyawo nga ne Museveni agenze ate tajja agenda yeka ajja agenda ne banne bonna bonna. Olinosi mumulabire munnange kyanaku abasajja bakutemudde ontemola esinga okujooga esinga okuvoola esinga okuluma. Kama kusonyiwa ddembe akusobako naffe atugumye atuyambe atukumire ku mulamwa atujukize nga okuwayoko n'okwa bonna abayasiini balwita n'abalala tunakujjukiranga olubeera n'omulemerembe omulungi.